waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze mu National Unity Platform bonna mu bantagingire babere ku vidiyo eno ey'olunaku luno olwaleero. Honorable Ebya Ssenyonyi kulamusizaako weegendereze mu Parliament ya Woli. Joel Basekezi Ssenyonyi weegendereze kubanga wayinza obbeera nga waliwo ekyakoleddwa. Era mu bino nze mbalabula ne mbagamba omusota gwonna guba musota ne bwe kaba katono nga kenkana kati. A snake is a snake. Era omuntu bw'aba yali akwegezezaamu muganda wange omuntu n'agamba nva mu maaso oba nga balina kye bamwogerako kuba ku mabegabegaago okole ky'olina okukola. Ssenyonyi Right Honorable najja nenkulabula negamba omukyala gwe bayita Anita Amongi mwegendereze. Mukwano gwange simanyi oba message eyo wagifuna. Yajja mu office yo n'atega ebisambi bw'atyo. Ku myaka gye egy'obukulu lindako ate ebisambi byagala kudduka, nze saagala bisambi byo Anita Amongi. Sibyagala bibino bikyankalanya ebisambi. Na mukyalo ono. Byagala kyankala n'ebisambi bye. Naye abantu balina obbiraba maama. Wuliriza bulungi gwe sharinga message. Bebe tuli mu sibya kusaaga. Abanyamulenge bagenda kuba malawo mwe temwagala kuwulira. Wanga mission nene ono mukyala Anita Amongi ogera mu office ya Ssenyonyi ne bakuyita kwetigonyola ekisambi kyonna atagadde tatudde neeri alage ekisambi. Adage bana abakyala agenze se omukazi mukulu ne agenze alaga omulenzi omuvubuka ekisambi amulage ekisambi sala kamulali omukyala yagenze mu office n'alaga ekisambi yakisiga bulungi langi kyonna kiri kiti n'amwenya n'akola ati ate ng'olukwe lwa Anita Amongi lwonna tulumanyi n'akasajja kayina ku mutima tukamanyi. Oyo Anita Amongi oyo omukyala mumanyi ku nsonga z'ekiwojjolo. Era Right Honorable Ebya Ssenyonyi muganda wange oba nkwate ku musaalaba oba nkole ki weegendereza omukazi oyo. Tiimu ali eyo abanoonya engeri yonna ekukakkanya. Agenda kukola buli kimu ye buli lwajja mu office yo ne kamera nga kweziri. Ssenyonyi abatakwagala bangi ng'abataagala President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abaagala entebe y'okubeera ba President ba Nuupu bangi nga bo ekinyusi kyabwe kubeera ba President ba Nuupu. Era abamu bagenze ku basawo Abaganda. Abamu batuuka n'okutwala eddagala emagere abamu ne baliteeka ne ku office Kavule. Ebya Honorable Ebya Ssenyonyi si birungi. Abamu ekiise bangi. Musajja wattu ali mu matigga agatenkanika. Tamanyi balabe be kiki bamwagaza. Naye ng'ekyokumuwa ekifo ky'obwa leader of opposition abakisanyukira abo be baagala enteekateeka z'ekibiina okulaba nga kigenda mu maaso. Bangi bo kyabanyiiza bunyiiza nga tebaagala kulaba NUP ng'egenda mu maaso nga balabira ddala nti bw'olonda Ebya Ssenyonyi n'omuteeka ku bwa loopu bo kibazimbya akasajja ku mitima. Kyova olaba nti musajja wattu olwaleero aba butego bungi Mukama ayamba buyambi n'abubuuka. Ono nno tayawukanako na His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu nno obutego bwalimu nti abalwana Honorable Kyagulanyi Ssentamu balwanira bifo. Baagala okulaba nti ebitiibwa bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bandibadde nga be babirina. Lwaki Kyagulanyi Robert Ssentamu abeera n'ebitiibwa ebyo ng'ate bo baluddewo baludde ebbanga nga bali mu byobufuzi tebalina bitiibwa Kyagulanyi Ssentamu byayina. Just bamanyidde kukuuma bifo nti tuli ba MP. Kibaluma nnyo bagamba nti singa nabo batandika ekibiina ky'ebyobufuzi ne bafuna obuganzi nga Robert Kyagulanyi bw'alina. Kituufu ebibiina by'obufuzi babitegese era bagenda byanjula 2025 mu kaseera ak'okukyusakyusa mu bibiina nti bw'aba wabulayo akaseera katono okugenda mu kulonda okujja oba waddembe okusala eddiro n'ova mu kibiina ky'olimu okugenda mu kirala. Kyova olaba nti bwe bategekedde awo maaso okwanjula ebibiina byabwe mu public
balangirire tuvudde mu NUP naffe tufuuseko bapulezidenti b'ekibiina bwekiti ne bwekiti. Kati ezo entalo ze balwanyisa Kyagulanyi Robert Ssentamu ze bataddemu Honorable Ebya Ssenyonyi tunaabiwulira just ekifo kya bwa leader of opposition naye kimuleetedde obuzibu musajja wattu. Abamu ne baliteeka ne ku office Kavule nga baga Bobi Wine tumusirisizza tutya. Abamu okumanya basajja babi ne bagezaako n'okutambula ng'abalasita ne bagamba alabika omusajja eddogolye bulasita ne bagamba omusajja eddogolye alabika bulasita. Bazimbye zittiimu ez'enjawulo bali ku maleediyo boogera luddica. Kati Ssenyonyi Joero mukwano gwange nkuwa message eno ogifune. Olukusaanyaawo abakyayi nga bamukuleetedde kyusa obukulembeze obwa mu office ya leader of opposition. Obukulembeze bukyuse mangu. Bukyuse mangu era message nagikuweereza kubanga nze message gyenfuna. Balina obuvubuka kibuddeeyo buvoola bukola ki? Era akamu kaakuba ku paasi ne kagamba bwagimalamu emyezi 5 ndidda ku bbeere lya nnyabo bwagimalamu. Eddogo temwawulira ebikere ebyabyana ewolanya. Najja ne mbawanga information abasajja bajja mu parliament ddogo jadu badda mu ddogo nugamba yi. Era Ssenyonyi singa obadde musajja mu Katuliki walisabye nnyo. Era mbagambe Muhammad Sekyato Mirasa nafunga tewankoonako enamba yo munnange tewagimpa enamba yo giteekaawo nja kukubirako naye nkubira ku yange 0702 22 2758. Wuliriza eddogo abasajja bali omu baagala Bosimaze mbere deputy president mbere president. Omusajja tumukakkanyiza tutya. Awo omusajja nze father yanyumiza eyampita na mwana wange naloota natusabira nnyo Bobby nagamba omusajja yajja n'asaba omusajja nga alina obulevu obweru. Omusajja w'obulevu obweru omusajja w'obulevu obweru oyo is dangerous. Nakuba ettaka n'alikuba father nangamba katongole ebigambo bye yayogerera awo. Ebigambo bye yayogerera awo muli bitegeera musaaga n'okusaaga. Okumanya eddogo zibuze mbagamba. Eddogo bano abasajja balogga mugaana office n'ogituukamu nga era mugaana wange Ssenyonyi kusabira naye abasajja baka. Abasajja beerimbise mu Ssenyonyi Lutamaguzi. Ssenyonyi Lutamaguzi mulina okwebeereramu kubanga kati abaguddewo ekibiina ky'ebyobufuzi waliwo ekirala nno muyinza olowooza kino ekyabeesigye. Era nawulira abantu Ssemuju ajja mu Nuupu, Ssemuju ajja mu Nuupu. Ne mbagamba what are you talking about? Ssemuju tasobola kujja mu Nuupu ne bwe mukola mutya. Ekyo nkibagamba. Kati batandiseewo ekibiina kyabwe bakigulawo dda bagenda kukironkinga. Nabagamba kiri ekyenajja nankumbi kyatwalibwa dda awamuliyati nandala mafaabi ekyo Museveni yakitwala bansi bambi bali eyo. Kati baatula mu meeting waliwo omubaka bamuyita Simabatuwa w'Ejjinja ng'abagamba tugende mu Nuupu. Abasajja nga Nuupu kati nze Ssemuju bwe ntuuka mu Nuupu ngenda kukubeera ani? Pulezidenti ye Kyagulanyi Ssentamu, ba vice president webali, ba deputy webali. Ani gwe bagenda okyusa kati? Lukwago na kati nze nja beera president. Njagala beera president. Kakati nga mission yaabwe ne target yaabwe yonna Mr. Kawempe nkutumiddeko ali ate omubaka waffe Muhammad Segiri ng'etunulidde bifo ng'etunulidde posts era bamanya abasajja bano nti amasannyalaze galiko Kyagulanyi niba tumuleeteko kuki Katonga bo bamusikamu masannyalaze ensi kuddamu bagoberera
era luli mu kusooka bwe twalitandika people power abasajja abo twabeegayiriranga nnyo ne tubagamba bannange mujje ng'abasajja balaba abasajja abakkiririzawo bwe baali baseggirinya segirinya nagaa nedda amasannyalaze gazze ne basuulawo mangu ye najja naye ababalala bonna baagaana nga Erias Lukwago twali Kenowa Lukwago twali Hoima ng'atunuulira Bobyat bayiguridi kati bano abantu ekibiina kyabwe baagala kizi era ngenda kusaba pulezidenti wange Kyagulanyi bano baalangiridde okutambula eggwanga ne United Forces yalangiridde ne bo bagenda simba structure zaabwe baddamu boogera kibiina kyabwe bannayuganda kye basaba Dr. Besigye ne Lukwago si kwesimba kuba pulezidenti Lukwago kiriza obagaana ebyo bye muli mu bibiina bye muli muggulawo ebibiina bigguliddwawo bwebaga United Forces of Change ensonga enkulu yakujjako Museveni kati mutuzaayo sima tugenda kulonkinga waliwo nalabye aboogera sima Besigye ddamu weesimbewo biki ebyakalulu kasasiro nze mugenda kunnyiigira kuba amazima ngenda googera bannange Dr. Besigye mukama wange tukusaba tebakutomeza Erias Lukwago abasajja bano nzomanyize mbabuulira mazima nze Katongole enjiyita nenne njiyita nene n'entono njiyita ntono kati abasajja baagala kuggulawo kibiina kirala era tetubaganye kuggulawo kibiina kyammwe ne President Kyagulanyi abasajja ba United Forces of Change bano bakwegenderesa nze nakiraba ku bitooke abasajja tebalaba masannyalaze goyina abasajja ba United Forces of Change bo buli kaseera banaabeeraawo nga bazunga mu byakuggulawo bintu bitategeerekeka era bo kati balonkize bagenda tambula ggwanga kitutaganye batambule naye mukama wange President Kyagulanyi baba abantu baali babagoba aba United Forces of Change nga bagamba tetubategeera kati essaawa zino baagala bakozese amasannyalaze ga Kyagulanyi President balabe nga badda mu bantu era kino nze nakirabye gwe weebuuze mu kaseera kano Ssemujjunganda gw'otalaba NUP nti ekutte ekintu baganda bange mbagamba abasajja abo mubeegendereze era President Kyagulanyi abasajja bano mukaaku banaitu ofanganga tubadde mukwano gwa mukaaku akasajja kaayina n'afuna chance etta Kyagulanyi amutta era bayina kye bazimba n'ekibiina ekirala bano DP Buloko bano abeefudisi be babasooseyo okulonkinga nabo bagenda kulonkinga era nga bagenda ne babatiza ababaka baffe gundi onalebo gundi gwolaba olyani olaba kakiiko bagize bwe bati mujje naye kinaddako mujja kiwulira mujje ffe tuli ku Kyagulanyi essentamu abasajja bagala kutta Bobi Wine abasajja bamu n'obatumuli abapulaani nga tumugjewo tutya kuba balaba ekizibu kyabwe ye Kyagulanyi bano ba mukaaku sima mutema sima baani bamabikke bali eyo mu buntu obutategereka obw'ekisiru era abamu waliwo yayogedde mu nkiiko z'effudde sisobola kulinnya ku kitebe kya Nuupu mwali mundabyeyo sisobola bazalawa naye omusajja Kyagulanyi Katonda yamuteekako amasannyalaze n'amuteekako amaanyi waliwo n'abalalala awo bempulira abakuŋŋaanira ku Mabirizi complex naboogerako kyokka President yabawadde omukisa n'abalinnyisa ku nnyonyi naye nammwe mugamba mwagala bwa President musasula abaana ssente musasula abaana mu njogeraako mu ntimbe ne mulooza tetubiraba omusajja ali eri mu America Germany afuna za awards za kulwanira Olivia Lutaaya mwe muli mu kuzimba waliwo eyankubiraawo Katongole nze nga tonjogerako nkwogera okoze eki wajja kwogerebwako basajja mmwe tetwagala mutunyiize era musasudde amawulire mugenda kulya bipropaganda
munoonya nsonga ebajja musimanya omupango mu Nuupu okufulumya abaava mu DP Bukedde lye yafulumizza. Era muwulye n'abantu abamu, abantu bano balina okuva mu Nuupu bwe tuba twatambule ffe tetuwali gwe tugoba. Era abamu abaava mu DP abamu bali ku mazima, era abamu bayimiriddewo ku nsonga ez'entuufu. Ne waliwo abaagala okusuula ekibiina. Kati wulira abaana aba FDC yali yagwa. Ekyali ennajja nankumbi kyali kimala bumaze ogiziika. Abasajja abamu ssente mwazikwata. Naddala bafaabi n'abawa ensimbi ne tubasiriikirira. Abamu bazireeta mu maka gammwe ne muzitigonyola ne muzikwatako. Era bannayuganda ne beebuuza bano abasajja ebbanga lino lyonna badde batulimba bulimbi. Abamu ne muvaayo tatwe ebyakalulu tetubiriko biki ne tubabuuza kubo kiri muwadde bannayuganda myaka 4 ng'ebyobugagga mubikola. Myaka 3 bannayuganda ne basimba nga babalonda naye ne mujja mubbabuzaabuza amagezi. Kalina muzizimbye ze musulamu. Abaana bammwe basomera mu masomero ag'ebbeeyi. Essaawa zino ne mwengola Museveni temumanyi kkubo litwala Museveni basajja mmwe. Lwaki musiruwaza bannayuganda? Ne mulowooza bannayuganda tetutegeererako ddala fe abalina obbategeerera mwambadde obusuuti fe abalina okukola kino. Tubagamba basajja mmwe kubanga ffe tuli banyiivu bo enjala tejja baluma. Abaana bammwe tebajja kumala mu makomera bbanga ddene. Tebajja kubonaabona nga Olivia Lutaaya, tebajja kubonaabona nga Machete. Nemwe ne mulowooza buli budde kaakati bwe tutudde ekkuba erisinga kutandika kibiina, kutandika mugendo guno. Era ffe tulaba lye liyinza otutwala. Semujjuŋŋaana nti Museveni yakyusa emirundi emeka. Mutyeta jjenja, abamu temusobola byogera. Nze asobola okufulumya message eno netuuka buli nsonda. Gwe munnabyabufuzi alowooza nti bugombe bwe bugenda okusanyula. Gwe munnabyabufuzi alowooza nti mu kaseera kano gwe ogenda kufunamu ssente kweyagala olinga embizzi.